Ngamba mama wacu wachachi kumireyi wala. Chibereyo chibawone. Wamma mwasuze mutya mwe. Nyina wacu. Yaleka galiwa. Akubanga tayina banja kama. Giridi wali yaleka. Ne babale kigeza kijja. Chimala mu oluzungu. Lapalaso yagire Kampala nonga yogero oluzungu. Maybe kati mu wiki mwa kiba kibanza okubatula ebigambo. A very good morning to you, abalabiba BBS Telefina, and a Delabaliba program, Eviachak weekend. Mwasuze yo mutya, mwena bakede kumacho kuberanga mutulaba. Era kansubire mwasuze bulungi. Nemba kulisa week, je tukubye amabega. Era kansubire yatambudde bulungi. Alina webiganyemu, alina embera yonna joyitamu, alina obulumi wano na wali, tusaba Mukama. Kutemere kubo weritali atosobola okubeera nga byonna ebikutawanya byonna ebikumazeeko emirembe berenga abikumalirawo. Nze Florence Nampijja bibere byokya ku weekend tukuletya amawulire gonna agabadde mu week era nga getuguse nayigo wenjogerera kati mbeerawo ne Saimo Kawalaata yenga tewaŋŋamba Saimo oli mubi Nota nakola kola nzijukira lwaki tewaŋŋamba ninjagaliza omwana wattu amazaalibwa amalungi nandibadde nange enziramu ekirungi gwe wali ogisookeddemu kati nze okuddamu tekirina singa nze yagisookeddeolimba happy belated birthday baby girl tukwagala nnyo tukwagala nno ebyaddala era bw'obeera ng'eyo tobuusabuusanga nti oba kiri kiti oba kiri kitya otusula ku mutwe nga nviiri munnange tukwagala era tusaba onaawe otwagale nga bwe tukwagala obadde otambudde bulungi kansubire wandikomyawo nga tonnayo sijja kwonoona nategese ebigambo byange olabadde ku lunaku nga mama wakola speech n'atandika bulungi omwana wange ono Florence mwagala nogamba mama Paulo tambuliraawo omwana wampisa nogamba tolemera waawo omwana wange namuza mama kyemyaka kireke naye maama bibikyebyo byeyogera naye kale tubabuuzaako ena gye businzire okubanga ate mutulaba kansubire nti muli bulungi wiiki ebeera mpanvu of course naye tuba tujja kusalira okubanga tutandika olunaku anyway wiiki eno twafundikidde emisango gya fulufiga ne beyasiba yasiba bameka somu oliogo yasiba omulala pozi naye anyway nze observation yange mubino ebintu byonna nakizudde abantu TikTok omanyi nti eringa nsi ndala nze nange nakugamba no nze TikTok ndabikira ng'akasa akali eyo omanyi kati oli wayogera ku TikTok olina amanya g'oyogerako ba Mickey Sims Tiffany baani naye ate waliwo abali mu nsi eyo ndowooza abali mu katanga ya TikTok oyinza olowooza bali mu nsi yaabwe ye society gy'obeeramu nga buli ssaawa omuntu ali bw'ati bw'ati oli mu kwogera bintu byo bya demogera omuntu alina akasimu bw'ati bali addicted ogenda okukizuula nti obedda streaming like seriously bali abaana ensi yaabwe ekwewuunyisa so simanyi oba kiki kozi koli ku TikTok naye akawunti naye sikole gundi ebyo bakola nze siriiko naye mpuli yabaŋŋamba twakuleka gundiyo sali kaliwo abali mu linnya lyange wagiwero yagikuggulira naye nze siri ku TikTok naye si kibi naye oba kiki babeetaagamuko obamusoma naye nga batasomesa ba Facebook oba kati bano n'abakola tutya ate bano tebagambwako kigambo ku kigambo bano tebagambwako kirabika ono gwe balondobamu alabika na mwana ku baana nga bajjajjabe yabalekayo kimubiri n'akubawo eggambo bisatu bina n'akubawo eggambo ate wiza lot of arrogance naye waaye gwe baasiba naye si mmere alabika ye jjajja w'abajjajja kale ne sooka otuwa abaana abo then tuwena embeera yabaddewo awo nga bakamala naye nga bamutadde omukama mulungi beebala ekkuta naye olongooseemu era neyasuubiza nabe kagundi keyasusokola kalayivu nagamba agenda kusigala abawo olugambo naye nga apolishinge mina decent way so costing era bwenneeyama era kyekyandeese wano nabadde mmanyi cost ejja kubaako beera olusi bazigaba miliyoni 2 miliyoni 1 so katonda atuyambye nekikkamu nekibeera mitwalo 8 cost ya beera ogenda gikolako sente nzirina ekyo muganda waffe aveeyo n'abali asaavinge ng'ekizambu lyabalala bakozesa zino 10
Gabiri. Tweyanziza nnyo nnyo kiri nnyo kuba ffenna tubale tetuyinaawo weebale nnyo Kitiibwa ntendo kya Mukama. nze njafukamira tweyanza nnyo mwami Calvin Kayanja kozi kyotukoledde kinene era tusiimidde ddala twasize mbonna kakyaliwo gemazima thank you bana iwe bale tubererawo mu mbeera yonna singa siko singa sefu kakyaliyo era kale banange embeera yeeyo mama sefu ali muto mama w'omuto bangambye mweta kasimba kakati sefuko nze abanzaala bakasimba kati sefu kaba muto wange so kyonna ekimukwatako kati bwaddamu n'avuma mubonerezanga mukulu we bakedde naye tusanyuse nnyo bannange baana sefuko bamutadde ate bambi ne bakaze ne bakwatagana babiri bagenda bajja omwami wabwe abongereko owokubiri ekituufu kiri nti Saimoli wakabi singa sigwe amanyi g'otaddewo kirizagana sefuko yagadde awuliramuko obulumi bw'abantu Saimoli mwana weebale nnyo 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 kyenyiza okwebaza tetulina kye tuyiza kuwa naye Katonda yasobola okuwa weebale nnyo weebalire ddala Calvin Kayanja naye weebale n'abakyala kasita bakwataganya ate nakyo kivudde ku ggwe weebale namwe abasaze okweyimirira omusibe nga omu ku nze nange bantumye ebbiri ez'obutaliiwo naye sefuko nadamu n'avuma omuntu toliddamu ndaba muvuyo buno oba zisukamu ba tezisukamu ate zirekeva miliyoni gire emitwalo 10 tezisukanga ketugende emitwalo 8 egya Calvin gyatuwale kubalekubulako emitwalo nga 25 kuprocesinga buntuntu obuli awo ababu neti abaho tiimu yugi extra abaho otaddeko osodizezize igambye bakwebaziza bulala wakoze ki ekyamanya tukireke lwaki okinzijjako nze nja kyogerako twogere ku birala naye akati waliwo emboozi ze nanga zennyamiza abazadde abali ewaka kati emboozi z'okulaba obwana obubiri obuto nga bulwanira okusa oba nkuze mangu naye ndabira ddala omusajja ow'emyaka ana nga ali mu kisofa seeti kye kino ekyebisubi alengera akaana akamu kayimiridde wala kakayimiridde wali bakwasiza kanaana ne bakwasa n'akalala ana mbu mulenzi banna gavumenti eno kyetatukoze naye kale kutuleetera Katonda tumulabeko naye ebisinga byonna mubiko tubirabye naye nga kale ekyo kyekyadesa